Bail is granted in the terms suggested by the court. We will report back here on the 8th of January 2026. Omusajja oyo yampa n'emmotoka n'engitwala mu nju yange abasikali ne bajja ne baginona ng'ate agiwandiikidde n'endagaano eraga nti emmotoka yange mbudde obwo kubanga nali mmaze okumuwa sente zange $21,220 ne ku ssaawa ya leero bamuwadde beyiro era kimpisiza bubi nnyo sifunye bwenkanya. Ensonga lwaki olaba nti n'amaziga gampita mu lwensonga nti sifunye bwenkanya kuba bandibadde tebakola kintu ekyo okumukwata bubi nnyo bamulemererwa. Nasooka mukwasa military n'emukwata military n'emuwa poliisi yamutwala ku poliisi military ne poliisi n'emuta. Ku ssaawa ya leero ntaddemu amaanyi nkozesa ssente mpitirivu okukwata Lwasa bamutya olw'okuba waalinnya naye nze ntaddeyo omutima ne ŋŋamba oba kufa nfe naye nnina okukwata Lwasa n'okumukwata nze yamwekwatidde kubanga namuteeze ng'atambula n'ennyimira mu maaso ge ne mugamba nti omera nakubye n'enduulu omusirikale najja kuba nadde mmaze okumulengera ne mutemyako najja namutyamya ku poliisi. Naye ekinsobedde nti ekirala ekimazeemu amaanyi kwe kuba nti IO asobola okubeera ku makya okubeera ng'agubeera fayiro n'okuba nti ajja alumbagana abalamuzi ng'ayogera nabo ayogera kiri nze obutafuna bwenkanya kinnumye nnyo ngezezaako okumukomako ne mugamba kyokola si kituufu naye nga yeetala eno alese n'omulimu gw'alina okukola ku poliisi wabula asazeewo okuba ng'alumbagana omusango ng'obudde buno taba nakwetaaga kugamba nti baleete IO omusango. Kimpisiza bubi nnyo. Nze ntunda nnyama ya mbizzi era ne Lwasa ssente nazimuwera mu bukya ya mbizzi ne kamera weeziri buli muntu yamulaba nina abajuliza basukka 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Ssente nazimuwa mwezi gwa musanvu guno omwaka kati naye olaba nti bo bawandiika bye baagala bawandiika kino ne bawandiika kiri ne bawandiika kino emmotoka yagikwata n'agimpa ng'agiwandiikidde endagaano nziina wano byonna tewali kye bakoonyeeko ku kikwatagana n'emmotoka bageddeko emu naye nga byonna mbiina wano empapula zange zonna zibintu zibiraga wano zibiraga kati wano yakomawo ndowooza biraba bino byonna biraga ssente ze namuwa guno omukono gwa Lwasa ye yawandiika ebintu bino sinze era singa mbadde nze nandibadde siremerako Lwasa ye yawandiika ebintu bino okulaga nti nze ntute ampadde emmotoka n'emmotoka yennyini yayita mabega abasirikale ne bajja ne baginona saagifuna emmotoka baagitwala ne ku poliisi tebaagituusaayo baagitwala ne bagikweka gye baagala era simanyi nawe eri budde okuweebwa kwange kwa kyeke kwali yazimpa nga kubanga mu kuyamba Lwasa yali alina emmotoka gy'atuusa nga box body mu kugituusa kujja wano mu buyambi namuwa kuba yali asubira ssente mu wikisi 2 era nanga mu wikisi 2 kyeke zino ziba zifulumye n'azimpa kwe kubeera nti nsobola okukwata ssente zo nezikola ki nenzimuwa kyeke nagenda zitwalayo ne zibawo nsinga byonna ngezezaako bibanyonyola naye nga bw'omanya akasente kalesa obuzibu kuba nze ndi munaku. Waliwo omwami bamuyita Sulaimaani ye mukwano gwange era Sulaimaani ye yangatta n'omwami oyo kati mukungatta naye ate nze byenzigyemu bye bino singa omuntu muwa $21,000 nakuweereza $23 oba 24 oba ofuna amagoba abaana basobola okukola ki okusoma. Kati ze buzibu bwensanze nti siina kye nafunyeko okugjako teekamu nga bw'omanyi okutambuza emisango gino nteekamu ssente poliisi zirya ssente bano balya ssente buli kimu kigenda mu ssente nakimugamba nokimugambo kyogera gammeka galina okumpa naganziba mpita Lwasa.